Ssaabasajja Kabaka asaba okukulopera gy'otali ntera okubeerayo era nsomola ebintu bingi nnyo nenzija nembikulopera ano wabula ebyalo bino biyinza okuba nga bikalamukko oba bikakkalimuko njagala okubuliza bulungi nnyo. Musajja mukulu gwe wakwasa Ddamula wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja era n'osalawo n'omugamba munnange nziza Ddamula yange akolaganye n'abalabe bo bangi okwagala okusaanya omuli ensowole saako ne gavumenti ya wakati jjukira naye wamukwasa Ddamula eno nga temumaze kukola kunoonyereza ensibuko ye obuno obuddo kumbe ne musajja Munyarwanda atonye mooli era ne bombuuza okutambula atambula takulagirira bajjajjabe we baawunzikira oba we baaterekebwa. Essaawa zino wetwogerera akoze bigambo bingi nnyo twamusaba ne Ddamula kati ebbanga liweze ng'agaanye ojjiza wabula akolagane gavumenti ya wakati okumusibira mu ntebe. Wetwogera lwasembeyo mukuba ekimmooni kwe kwabadde abazaalibwa gwe wagaanye okulabikako kusiima erubaga n'okusala keeke. Essaawa zino kyamunyiizizza nnyo olw'okuba nti akimanyi nti okola buli kimu ekisoboka okuba nti omujja mu ntebe eyo wabula akyekwasizza gavumenti n'ebintu bino wammanga naye ng'ekisookera kyensaagala okukuluma kutu nkutegeeze nti Yoseri Tibahabulwa Nyandolo tabayisirwa mutabani wa Kale kyensede nezeze nsanga bisibe na nyini kabuyonje etambula akimanyi bulungi nnyo nti gwe Ssaabasajja Kabaka oli musajja ayimirira ku kigambo kyo era atakivaako. Endagaano gye bakozesa ng'ova ebongereza okujja okwetama olutabaalo olwatwala gavumenti ziri ezabamusibira mu bbwa nga neno yamusibira mu bbwa okyabiremeddeko. Yensonga lwaki nti Obwakabaka obusinga bufuna meeting ne Yoseri mu State House n'abateekera kyekikola n'ababulira n'ensimbi ze balina obbawa ate nga gwe munnange n'ensimbi ze Bwakabaka abala wazigaana. Ndi wano otegeeza Abaganda nti Sserwajja okwota wattu bw'ayagala okusinga bannyinimu entannama buli Bwakabaka bwe yasangawo naawe bwe yeeterawo buli omugambye mugambwa amuwa ensako ya miliyoni 6 saako n'ensimbi ezimulabira obukadde 6. Ssaabasajja Kabaka yagamba tojja kummanyiira kikafuuwe kigwe erwanda ewammwe sente n'azigaana bukyanga ajja ku Namulondo era n'amugamba nze nkyali ku ndagaano enkadde gye nnakola naawe okugabana obuyinza saako n'okuza Obuganda nga tukola ebikola ebyaffe eby'Obuganda. Bino bye bivuddeko okwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka ng'alemedde ku nsonga enkulu. Yoseri mbw akimanyi bulungi okusinzira ku intelligence ye okusinzira ku intelligence ye mbugwe Yoseri omuwunyira zizi Yoseri akuwunyira zizi toyagala muwulira ku nkiddamu okusinzira ku intelligence ya Yoseri Tibahabulwa Nywande mbu Ssaabasajja Kabaka olwali mwenda mutebi w'okubiri mbu Yoseri akuwunyira zizi ne gavumenti ye National Labourers Movement ebikola byebakola n'okutulugunya n'okubba abantu n'enfuga etali y'amateeka. Wabula kyalina okukola nti bakatikkiro bonna abaali bamulemesezza okuyisaawo byalina okuyisaawo yabajjawo ng'akozesa omukono ogw'ekyuma kwe kuleeta Omuganda mannya Wasanyakawo Charles Peter Mayiga agezeeko okukola byalina okukola. Naye Wassanya ono Ssalonga Mulengejja yakozesa obukujjukujju bungi omuli obubbi obuzaale obumuunya ne mu ngalo ejjogo n'akamanyiiro saakaate n'okkolera NRM nga yeebuzaabuza ng'afuka anaaba ekivuddeyo nti kyeyoleserwatu nti ye wa National Labourers Movement. Era bakimanyi lunye nti singa ojjawo Ssalonga Mulengejja NRM Buganda ejja kuba tekyasobola kwogera kigambo kyonna olw'ensonga ono Wassanya kusereza bamuwa okusaasanya mu Buganda okukubirawo Yoseri campaign bw'asigale mu Buganda singa Wassanya avaawo kiba kitegeeza nti Obuganda Museveni bamubuviridde ddala mu ngalo abatakyanadde se eyogera kigambo mu Buganda yensonga lwaki ensonga emu teyagala akole ki aveewo olw'ensonga tolekedde akaluvo mwange kyonna bajja kikola ekyetaagisa obutajjaawo Wasanyakawo Charles Peter Mayiga. Ensonga ezateeseddwako oluvannyuma lw'okuba nti agezezzaako nnyo okutuukirira n'alemwa Wassanya kennyini mwennyini njagala Abaganda musike ewongo bwe mubuzze mabega. Njagala olwaleero njagala buli muntu oba olina omutwe ogukola nga teweetisse gwa neighbor njagala osooka owulire ekigambo kino kye ŋŋenda okwogera. Ebbanga liweze nga Ssaabasajja Kabaka takyalabaganako ne Wassanyakawo Charles Peter Mayiga bwenyi ku bwenyi olumu ng'amugwa ku mikolo. Nzize mbagamba lunye nti Ssaabasajja Kabaka yategeera abali mukolo musaanyaawo nga ne David Wassajja yalulimu. Era David Wassajja atutte ebbanga ng'alinnya mbigirira Ssaabasajja Kabaka nga tamulagidde n'awandiika n'ebbaluwa ez'ebikukujju. Ng'era Wassanyakawo Charles Peter Mayiga ewandiikira ez'ebikukujju n'ateekamu n'obubaka bwe nga bulaga nti Ssaabasajja Kabaka yabuwandiise. Mu misinde gye twakakuba enkoona sabbiiti ntono nnyo ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka
bwowe yagala okutegeera nti Ssaabasajja Kabaka mukambwe mukko oba mulala mukko ng'enjogera y'ennaku zino bw'ogamba nti oli muganda wo era mwagana bulungi nnyo lwaki gwe akozesa omutwe nga teweeyase mweyazike gw'ogamba nti oli muganda wo era musisinkana ng'ate nze nabagamba balika bwana ngo tebakyasinkana oddira otya n'ojja n'abaana bo gwe David Wasajja obaleete balabe kitaabwe tataabwe omuto n'omusanza ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka bw'ogamba nti omusisinkana era mwogera muli mu good terms ng'omuganda yenna zaayo obwongo bwe mabega obuze nti oli wagambira nti ono muganda angera twogera ne mu public nze nkwandika n'obubaka lwaki abaana ababo ate wamusanza ku mukolo kitegeeza abaganda kye batannategeera nti sayini ezimu Kabaka zaalaga abantu nti eno gurupu yagikowadda emwesibyeko bwesibi ndoza mukitegedde bulungi nnyo ekyo nkyogedde mukitegedde bulungi nnyo mukitegedde Wasanya ku lunaku olwa mazaalibwa n'okusaba okwali mu kkanisa oba mu kereziya e Rubaga wattu yajja mutwakaavu obanga munyiikaavu maye abantu bambuuza mutwakaavu n'omunyiikaavu ebaluwa kati omanyize ndi mulabi wa mizannyo egy'abazungu egiva mu Hollywood kati waliwo akazannyo ke bazannya bakayita Tears of the Sun amaziga g'enjuba bakazannyire mu West Africa akazannyo ako mwalimu omusajja mwalimu abasajja babiri nga baddugavu nga kuliko omunyiikaavu n'omutwakaavu ng'era bw'obalaba kituufu batwakaavu n'abalaba n'omulala munyiikaavu kyovula akakozesa nnyo omutwakaavu n'omunyiikaavu kati kazannyo ako bakayita Tears of the Sun kali ka masasi osobola okukalaba n'okanoonyaako gwe njagala tonoonya masasi gavuga noonya abasajja babiri abali abazannyi babiri kwaliko omutwakaavu n'omunyiikaavu ojja tegera kikyenjogera Ssaabasajja Kabaka yabakuba ekimmoni yagaana okujja kubanga abaali batudde ku mukolo bonna be baali ba Yuda Iskariyoti ku mukolo nga tasobola kujja kwesembereza Yuda Iskariyoti n'akabinja ke akaali kaliwo ku ssaawa eyo nga n'enteekateeka endala ze baali bakoze zaali nnyingi nnyo ku mukolo ogwo n'azibuuka n'atasobola zibeerako kati omusajja ono bwe yalabye ng'ebintu bigayeggaye n'agamba nkoze ntya Ssaabasajja Kabaka kandi okuviire ku ntono Wasanyakawo Charles Peter Mayiga atuuza ya lukugunyu we yatuuse okulaba nga bimusobedde n'agamba akoze atya ko ye kansooke ngendeko ew'omulangira David Namuggala mala omusomera mu ddiiru yange osanga y'anaagituukiriza gy'oli ewiiki eno yennyini omwami ono yawandiise ku mutimbago n'agamba nze ye ne mukyala we bakyaddekokko ew'omulangira David Namuggala ne banyumya emboozi n'egwa amakerenda gwe wenna omuganda amanyi kye bayita emboozi okugwa amakerenda osobola okukivunula mu nkola entuufu wabula kino yagadde kiraga oluvannyuma lw'okwabizibwa nti eri abaamulabye kuba ensisinkano yadde yakyama oluvannyuma naye kubye ebifaananyi okulaga nti yabaddeyo naye ng'ensisinkano yabadde yakyama mu kusooka ensisinkano yabadde yakyama era nga teri n'omu yabadde ategedde nti ensisinkano eno gyeri ebifaananyi bye mwabirabeeko bulungi nnyo yeyensisinkana nga bwe yabadde oyo mulangira David Namuggala ono Wasanyakawo Charles Peter Mayiga Saalonga Mulengejja kati ngenda babuulira ensisinkano eno biki ebyabaddemu ogira bulungi nnyo mu kusooka ensisinkano yabadde yakyama naye bategedde nti waliwo bategedde n'alyoka agitimba ku mutimbagano nti yabadde agenze kunyumyamu n'omulangira ku nsonga ez'enjawulo kati Ssaabasajja kankuloopere okusinziira ku nswera zange bye zaasase mu meetingi zino ez'ekyama ku bigambo ebyayogeddwa ebyekusifu 1 Ssaabasajja Kabaka ngenda kukusaba wadde ono muganda wo wabula y'omu ku baseddekezi b'otamanyi tayagadde ensimbi awoweeta mpisi kundi nkiddamu wadde ono muganda wo mayife byaffe tubigira kati ng'omusizaagula esiyani embooko muli zitubbira mu lubiri oba kubijjako ku bitebe by'ebika byaffe nga tuzze okweroopa nti bwe tuba twasobya wabula mutukangavvule
David Namuggala y'omu ku nseekezi z'otamanyi waddulu muyinza okuba musinkana wabula nkulopera Ssaabasajja Kabaka mu nsinkano eno David Namuggala ne munne Wasanyakawo Charles Peter Mayiga bayogedde ku nsonga nnya era zingenda okukuliramu oba okutegeeza. Esooka Wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja yasabye omulangira David Namuggala nti ajja kusinkane wattu akusabe oleme kufuutula Ssalongo Ssalonga Mulengejja ku Bwakatikkiro nti agira abeerako olw'ebyatannamaliriza n'enkulaakulana gy'aleese mu Buganda eyo.